mu kisaawe ky'e Kazimigi enteekateeka y'okutongoza okukebera enkalala z'abalonzi we yategekeddwa era ng'abatuuze babadde basabiddwa okujjumbira. Enteekateeka eno yabadde yakutandika ssaawa 5 ez'okumakya wabula nga yatandise ssaawa 10 olw'enkuba ey'amaanyi eyasiibye etonnya. Balumiriza abakozi abaakwasibwa omulimu guno aba UPMAC Consultant Service Limited okutambuza emirimu akasoobo. Batuuka leeti kwanza batuukawo ssaawa 3 baita ssaawa 7 bw'obabuuza eziransa gye bawa conference zetulonderamu abantu bangi gye ekifaananyi oluusi tebikola ki ebidda ey'okubiri n'ogenda gw'ono mwenyini gye bamukutte wagenda kuyambe tasobola kuyamba akugamba weeko na kitu kidogo. Ttiimu yaffe ebadde egenda okutandika kutalaga district ne bateeka ebyuma ku mmotoka enkuba nejja kati ate ebyuma ebyo nga bw'omanyi amazzi gabitta so bayimirizaamu okusooka enkuba emala okukya balyoke batambule mu district mu sub counties. Kamusiime Dani Ruhemba nga ye district registrar w'akakiiko k'ebyokulonda Ejjinja ategeezezza nga bwe bafunye okusoomoozebwa olw'enkuba eyasiibye etonnya olunaku lw'eggulo. Ono agamba nti enteekateeka eno egenda kugendera ddala mu maaso okutuuka mu Desemba nga 11. Okubanga enkuba ebatawanya ate n'abakozi baffe oluusi bajja leeti ati bw'oba basaba sente ekyo mbadde sikimanyi naye kati njagala abantu bagambye bw'oba bamanyi omuntu yenna asaba sente ajje aleete complaint mu ofiisi yange tugenda kugikolako nga kiteekakisa kubanga aba amenya eteeka. Wabula n'abettanidde okugenda okukebera enkalala z'abalonzi olunaku lwa jjo abasinga babadde balabika nga beesiya amagengere era baalabiddwako nga bali mu kubiibya.